The Ugandan National Museum, a place where unforgettable memories are created. Traditions are found and a connection to our Paul is reinforced. It is not only a testimony to the history of our nation, but also impacts knowledge of cultural and natural heritage to the present and future generations for their enjoyment. Through a variety of activities and exhibitions, we gather to discover our traditions and create new ones. The Uganda Museum is our country's cultural icon that makes it accessible for the next generations to come together as our story unfolds and represents the interplay of our country's past and present. It is in our history, but also in how it has evolved to embrace optical satisfaction and new influences. Our identity as a country is not only a moment in time, but also a journey of where we have been, where we are, and where we are going. We invite you to experience the authentic heritage, rich history of Uganda. Welcome to the Uganda National Museum. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Tukulikeyo mukulamuko oli ku program obuwangwa n'ennono tubeerawo buli lwakutaano essaawa zibeera 2 ez'okumakya paka ssaawa 4. Tutunuulira ensonga nga bwe zitambula naddala mu nnono. Ffe tetugenda nnyo mu byabufuzi ku lwokutaano tubeera ku nsonga zaffe za nnono era show yaffe nga bwetandise tutandise n'okubanga ate olunaku lw'eggulo twajaguzza ate amatiikira ga Kabaka g'omulundi ogwa 32. Tutunuulidde abataka nga baweebwa ettaka nga ate omukulembeze w'eggwanga Uganda yalibawa ate ne tufuna n'amaloboozi okuva mu abo abawakanya nti ekyo ekyakoleddwa si kituufu era nga eddoboozi ly'embazanyidde libadde ery'omulangira Nakibingeko Ekimbugwe muzzukulu wa Kabaka Mwanga Basamulekere Kirevu Ttende Daniel era nga akiikaatiriza bulungi nnyo ng'abakuba akakule nga bagamba nti mwamuvumanga ng'atudde mu studio za Alternative ng'ayogera ku nsonga ezefaananyiriza bwe zityo naye ate munnange buli kye yalingakoonako kizze kyeyoleka mu lwato kakati awo abagambira nti mugenda kumwetondera mutya oba mugenda twetondera tutya ffe kubanga naffe mwatuyisangamu eggaali ng'enjogera w'ennaku zino bwegamba naye nga ensonga lwaki tuleese eddoboozi lya Nakibinge kwe kulaba nti ate mufuna okumanyisibwa oba endowooza okuva mu bantu ab'enjawulo naddala abo abaali babaddeko abasomesa abaffe oba abalungamya abaffe waneeno ku programu yaffe ey'obuwangwa n'ennono. Njaga tumaliriza ensonga y'abataka mukulu Mokose sobola okulaba nga ate tugenda ku ya mama na Nnyombi. Nze kituufu tabula ku Friday ewedde eri ya mwene box nga anyombesa kubanga bayita bategedde nti kuolwa lwagenda okufuna ettaka mu butongole. Yani bwetaba weggulire kuba basoka kuliwulira wano kati n'agamba kikulu temagala Buganda kati ne mugamba ensonga ndoza yeti abategobeera nsonga zino kuva mu Juni wa mwaka oguwedde nga abasuubiza okubawa kati ndoza yatandikidde okuwana okukola ki okuwuliriza okumugamba nti Kabaka abataka bagenda bawa ettaka era President Museveni agenda bawa ettaka n'agamba tukoye mu Busoga obunamawanga abatagala Buganda naye gye bwajja okuwunzikira ne mwezaka kiripu later on ne mugamba era nze omunamawanga nze asagala Buganda so ndowooza nti nga bwoganye mu mbeera tutandika nti bwetaba n'obutakkanya kulwembeza nnyo obusungu naye tuwulirize nnyo ensonga niweba mu mbe gyonna byogera nga sikulagana naawe obusungu busooka obukendeere tuguse ensonga naye bwetukulembeza obusungu ensonga ebula naye nga abataka munyogeeyoge naye nga mulangana kyenge babagambye nti kati bakitegeeza nti ensonga z'ebika byammwe byonna zigava ku butaka bwammwe muzireete wano ku kitebe ebulange Mmengo kino kankikubuulire
Alabe Museveni bwe yagenze ekipayopayo ewa Nairobi. Tekyabadde kipayopayo. Wabaddewo ensonga. Kubanga bali era baasituka ne bajja ki? Ne bajja wano. Naye tekyali kipayopayo muzeeyi nga bw'okireeta. Kubanga era waliwo ensonga. Waliwo ensonga ezibaleeta ezibatambuza okuba nga bamitinga. Kubanga yo Kenya ebintu byayo birala. Ruto yasituka ne Raila Odinga. Ne bajja wano. Bali bagenda na lwaki tule? Yes. Then naye yasituse n'akola ki? N'agendayo. Ensonga zino bajjajjaffe abataka. Kubanga Abangereza bakibagamba dda. Ti Buganda ebeere nga it is nga kiri under East Africa. Era abataka ne bakiwakala ki? Ne bakiwakanya nnyo. Actually, Kabaka Mwanga yakiwakanya nnyo. Olw'okuba nti backup yakyo baali tebalina oscillation yaki. Kubanga ekibonyabonya abataka ne Buganda ye primary oscillation. Kubanga amplifier yonna tejja direct. Ibeerako ne IF. Kabaka Mwanga yakiwakanya Mutesa yajja n'akiwakanya. Nga tebamanyi. Era kyavako Mutesa okuwangamuka. Olw'okuba nti baagenda waliwo ekitundu ekyakugwa emabega kye baatemako. Kati ekitundu kiki kye baatemako eky'omukazi oli ayambala engule ekya Nalubaale. Kati bwe baakitemako ng'ate kwe kuli obutonzi. Kwe kuli n'ekitundu kya Santa Maria n'ekitundu kya Santa Father Christmas kya Mukasa w'ennyanja. Kati ng'ate ekitundu ekyo tebasobola kukiyingiramu. Kati kye baakola kyobala nti abazungu basanga wano ng'abantu balina butterfly effect. Bulidde abazungu ne basobola okuyisaawo bye baali bakola ki? Bye baali baagala. Kubanga bw'ogenda okunoonya gulemye gundi Saapolo. Bagulemye bw'ogenda okubanoonya famire ze baali bavamu nti abo baali baawambirwa mu bitundu by'ettaka Jjunge. Battaka Jjunge yali Busoga. Kyaggwoyo ekitundu ekye. Kati waliwo ebintu bingi nnyo wano. Era ffe abayingidde mu kodi zabe ne tubitegeera odde ebbali kugamba nga tolinawo bikola ki? Kubanga Buganda yali ekuumwa bukiribiri ku masaza aga asatu. Ne batandika entalo z'ebirumbirumbi okuva eri emabega. Ne basooka balumba omutala Ntebe. Ne bayita Mawuugulu. Ne balumba omutala Ntebe ne bagumenya ne bajja bateekako Obwakabaka e Naggalabi. Eyo yonna ssaga. Okiraba? Ne batandika okulumba Bunyoro mu bawagazi yaki? Kati bamenye Ekkobaane batandika okunyaga abakazi. N'Ekkobaane ya Nalongo Nambi na Mirembe balikoze ki? Balimenye. Ery'olubereberye. Wakati waggulu n'omuntu. Ebintu bingi bize bikolebwa. Era kati singa kati abataka singa abazungu banaakera ne bajja wano kubanga nabo bazzukulu ba wano n'Abawarabu bazzukulu baki ba wano singa nabo banajja nga bagala ttaka nga nabo bali bawa omukulu Linus Kalinda we bali kubanga otulaba ne batamanya kiki bakola ki kye bamenya. Twagala kubanga ate tufuna okusomesebwa akadde tulina katono ate nga ebyokuyiga tulina bingi, program eri fully packed. Njagala nfune okusomesebwa okuva omwana muwala nga atunnyonnyola ate egimu ku mikolo gye twandibadde nga tetubuusa maaso. Singa obeera n'omwana ow'obuwala twakyogerako wano eno nga yeekoonya akagere gwe mulundi gw'ogusooka obanga singa ate nga tomanyi kiyinza kukolebwa gwe ebintu obiraba bulabi ensonga ya kizungu. Weewaawo Nannyumbi tebikoma siwoza muzzukulu wa Kakoto Mbazire Bulema mu Kyaggwe nga bulijjo ate era muzzukulu wa Gabunga Isagala Bwoya ku ludda olwakanywa bibumbwa munnange muyite muteeganya Birezi ate era mukwata kitooke. Ak'obulenzi tekayebwa mpande mu ngalo bw'akula asobola okufuuka kitaawo oba okulya obwami teweerabira nti ssebaana bangi temubulaza ngoma. Olugenda enjala terudda ate era nga n'oluganda kulya. Munnange n'ebigambo ebyo byankizo nnyo nga senga Kayobya akwasa muwala we oba Zooboota we busungu tebukola. Singa Zooboota abiteeka mu nkola n'ayogerwako nga zansanze oba muyite omufumbalanga munnange anti ng'akutte ddya. Gw'agayunjira bw'ovaawo akyayinza okuyita Nalyambe. Mpozzi ng'ate empaguka yekendeeza atayunja.
Mbeebaza mwenna abatambudde nange. Teweerabira nti ogwange gwe neetuma ngukola, naye okukola ne nkukulekera. Ebyedda bisasika nga tewali addaabiriza. Mbeebaza olwa komenti ze ndaba. Ebibuuzo nja kubyanukulanga, naye si byonna. Mulimu bye ndaba nga sirina wetandikira kubyanukula nga bimpa bibbo bya nseko. Kakati ate bambye mmwe abatambuza oba ne mwongerayo endaga zino, mwebale nnyo, mwerabalire ddala. Bambye nziraba omulimu ogwo gwa ttendo nnyo okubanga n'abatali ku kibanja kino bafuna ebintu bino. Olunaku lwayo tugenda kutunuulira ekyogero. Ekyogero nno kigambo kya Lunyolo era nga kitegeeza ekinaabiro. Okwoga kigambo kya Lunyolo ekitegeeza okunaaba mu Buganda. Ekinaabiro mu Buganda kye tuyita ebbuyungu, naddala ekyo ekyakolebwanga nga kisaakaatiddwa essanja. Obadde okimanyi nti ekigambo essanja kiggwaayo nti essanjaggiro? Olowooza lwaki? Kinteerawo mu komenti, onaalya n'olyalya. Kakati bw'aba omwana ng'azaaliddwa omu kibeera kyogero. Bwe baba ababiri kiyitibwa ekiboggabaana oba ensaka. Bw'abeera kasobole luyitibwa olwogero. Eky'omukulu nga nze, mmwe ababadde bambuuza nti omwana ataanaaba kyogero nga wa myaka 3 asobola okunaaba ekyogero, kisoboka n'ekyo kiba kifuuse ekyogo. Kakati eky'omukadde nakyo mukinteerewo mu komenti. Bwe binaaba biganye nja kujja mbyanukule nga munzijukizza. Ekyogero mu bufunze ye seppiti efumbibwamu eddagala ery'okunaaba. Ekyogero kino jjajja azaala taata omukazi yagendanga n'agula eseppiti n'agireeta. Teyakomanga ku kuleeta seppiti n'eddagala erigendamu. Amazzi agaafumbanga ekyogero ky'omwana gaasenebwanga ku luzzi olwa Nnaalongo. Abatamanyi luzzi lwa Nnaalongo lwe luzzi lw'osanga wansi w'omuti nga lwa nsulo nga lukulukuta. Ekyogero ekisooka kiba kya bikoola byokka. Wabula ka tulabe emizizo gy'ekyogero. Ekyogero tekyozebwa. Omwana bw'aba alekedde okunaaba ekyogero, entamu eyo giteeke wansi w'ekitanda. Osobola okugijjangayokko n'ogifumbamu amazzi ag'okunaaba. Tekifukwamu musulo. Temwerabira nti n'omwana singa afuka mu bintu bye mukozesa mu bakadde be temubiriiramu mu biwa jjajjaawe. Naye n'amakulu gaali nti omuntu alina okuba omuyonjo. Omwana w'atuukira okufukira mu ssowaani oba mu bikopo munnange oba mukyafu ekigenza ewala. Ekyogero kino gwe maama singa bakikuwanga n'onoba mu maka g'omusajja muno n'ozaala abaana awalala nga si bakika kino, tobanaazanga oba tofumbanga eddagala mu kyogero kino n'obanaaza eddagala eryo. Teweerabira nti zitemwa kumu ne zaawukanya emibala. Jjajja bw'akuwa ekyogero omwana asooka tagenda kwongera kirala. Agenda kubanga akuwadde ekyo kinaaze abaana 5, 6, 18 bonna b'olizaala nga bakika ekyo. Ekyogero nga kifumbiddwamu eddagala tekibuukibwa. Ekyogero ekisooka tekibulamu akati k'akabaala nga kalimu omuzigo. Akati k'akabaala ke tuyita akatikkula bizibu. Ne bw'oba mukulu nga nze osobola okukanaabako. Omuzigo guno guyambako engeri nti guweweera okuyambako ekyenda ky'omwana nti emmere gy'abadde alya mu lubuto eyawukanyeemu. Kaakati nno munnange okubanga olubuto lwe lugonda asobola okubuta. Kaakati teweerabira nti omuzigo guno era nga bwe guweweera gugenda kuyamba okuweweeza olulimi lw'omwana aleme kwogera tatta okufaananako gwe baasala akanyata. Teweerabira nti era akatiko kano n'omuzigo biyambako omwana kubwoka. Obwoka osobola okubuyita obwando bw'ata buyisa obwoka. Ekyogero kino eddagala eritabuliramu ddala omulandira gw'akavawala, magere ga nkoko, biwonya nnyo obusobo. Olwo n'oteekamu ebbombo, kayayaana, namirembe, olweza, mavigamukulu, magejjo, akazunzanjuki, ekikookooma na buli kimu maama kye yalya ng'ali lubuto
okyasangamu amalagala, ebikoola bya muwogo, ekikuta ky'ekikajjo, entula, buli maama kyeyalya ng'osobola okifuna mu kyogero kino kibeeramu. Omwana anaaba ekyogero olw'eggulo n'akawungeezi. Ebbaafu zino bwe zaali tezinnaba kujja, Omuganda yali mugezi nnyo. Yasimanga akannya ke tuyita oluleeba. Bwe yabanga afumba ekyogero kino mwabangamu empombo n'obusoggo. Obusoggo buno bwayambanga okutonyezaako omwana mu liiso ne mu matu ne mu kamwa. Tugobe endwadde eziri munda zifulume. Era ekyogero kino omwana bw'akinaaba olususu lwe lwonoonekamu, ng'ebiri munda bifuluma, olwo nno n'alyoka atereera nga biviiridde ddala munda, okusinga okugonera. Bw'omunaaza kungulu ogenda kujjanjaba kungulu nga munda tebifulumye, kye tuyita okugonera. Nti bwe baakolanga akannya ako ke tuyisa oluleeba, bwe babanga bafumba ekyogero kino mwabangamu empombo ze beeyambisanga okwalirira mu luleeba lwaffe, ne bayiwamu eddagala ne banaaza omwana. Baamunyiganga bulungi nnyo omutwe guleme kusongolanga ogw'enseenene oba okubeera ekitwentebe, omutwe ne gutereera bulungi nnyo. Omwana ono baamunaazanga n'atukula bulungi. Lwaki ekyogero ekisooka kyabanga kya bikoola, nga beeyambisa ebikoola ebyo okubikka omwana. Mpozzi ate n'okumuyisaako nga bikolanga ekyangwe munnanga atukule. Baamuteekangamu ne bamubikkako ebikoola bino essekenda nga ziizo oba obusekenda bwe baabanga baagadde, 3, 5 okusinziira bye baabanga balabye. Omwana bwe yaggyibwanga mu kyogero kino olw'okuba amazzi gabadde gabuguma ga kisuususu, baayanguwanga okumubikka bulungi aleme kufuna kye tuyita ettumbiizi. Ettumbiizi eba mpewo ng'eyise mu mwana munnanga asobola okubooga. Oyinza okuyita okubooga naye nga kuba kutanaka oba kulamusa mmeeme, olwo nno n'ayisa amabeere mu nnyindo ne mu kamwa. Wabula ate ne kyeyagala okwefaanaanyirizaako n'ayina obusobo, naye byawukana. Oluusi asooka kufuna kasikonda ng'empewo emuyiseemu. Omwana bwe yavanga mu kyogero nga bamaze omunaaza, baamubikkanga bulungi nnyo, maama n'amuwa ebbeere, olwo ne batandika omwambaza mpola mpola. Omwana munnange nno teyasiisirizibwanga bizigo ng'ensangi zino, era kya bugunjufu nnyo bw'oba onaabye eddagala ne bw'oba mukulu munnange obuteesiimuula, lireke likale lyokka, teweeteekako bizigo, lireke ligule. Munzikirize nkoma awo ndowooza. Kale ekyogero kino ekisooka kimala ennaku 3, omulenzi, omuwala ennaku 4, kitegeeza omwana bw'avaako ekirira, ate ekyogero ekyo tukiyiwa ku kitooke kye tuyita ekiteerera. Omulenzi ekitooke nabagambye ebeera nsowe, omuwala nakitembe. Obuzoota bw'omwana bwe tuyita empippi oba popo. Popo simanyi oba lulimi ki, naye mu Luganda ffe gwe tuyita empippi, nabwo busuulibwa ku kitooke ekyo. N'engozi n'engoye eziba zimuleseewo z'okooye, tozisuula tozookya, ozifugika ku kitooke ekyo. Munzikirize tusinkane mu lulago olunaddako. Nabwekityo munzikirize mbategeeze nti ke mbakubyeko endaala mwenna abakkalidde mu njaya okukirako ey'omusenze, tugenda kubanga olunaku olwaleero tutunuulira emizizo egigendera ku mukyala ow'olubuto wano mu Buganda. Tukimanyi bulungi nnyo nti mu Buganda omukyala teyalyanga nkoko, kabe ng'ali lubuto kabe nga talina lubuto. Lwaki? Mwenna mukimanyi nti yali nkoko eyaleetera Nambi okutuleetera Walumbe, anti yali yeerabiddeyo obulo bw'enkoko ye. Bambi mu kuddayo anone obulo bw'enkoko ye gyeyambalaganira ne mwannyina Walumbe, n'okutuusa olwaleero nti ky'oba olaba nga atwegiriisizaako okufaananako nno n'ekigotta entula. Omuzizo ogwokubiri, omukyala takkirizibwa kukwata musajja mu ngalo atali bba, newankubadde okunywera ku ndeku y'omusajja oba omwami omulala nga si bba. Era naawe omukyala takkirizibwa kusala batta na musajja yenna atali bba. Kino singa akikola kimuviirako okufuna obulwadde bwe tuyita obw'amakiro, kwe kuzaala omwana n'amulya. Oluusi bw'aba talidde mwana asobola okulya ekitanyi. Omukyala ow'olubuto teyalyanga mpafu. Lwaki? Nti munnange esobola okuserera n'agimira n'ekosa ye mwennyini oba omwana. Omukyala ow'olubuto teyanywanga mubisi ogw'emberenge, gwe mubisi ogutaliimu mazzi, kubanga guwoomerera nnyo, gusobola okumukuba munda ne gumuviirako obuzibu okuba nga olubuto luvaamu. Omukyala ow'olubuto teyalyanga nnyama eyitibwa ensongobe
newankubadde okulya ensolo efudde nga ezaala, anti kiyinza okumuviirako naye okufaananako ensolo eyo. Omukyala ow'olubuto teyakkirizibwanga kusala kisolo kyonna oba kintu kyonna kivaamu omusaayi. Omukyala ow'olubuto teyabuukanga nsanafu, mbu ayinza okuzaala omwana ng'ayina amannyo g'ensanafu, wabula nga amakulu mu kyo nti ayinza okubuuka obubi nga yeekanze singa ensanafu eba emusensedde, wakati mu kwekanga olw'obulumi n'abuuka n'agwa bubi. Omukyala ow'olubuto teyabuukanga lusalosalo. Lwaki? Nti ayinza okulubuukira obubi omwana mu lubuto ne yeekanga bambi n'abeera nga amufiirwa. Omukyala ow'olubuto ffenna tukimanyi bulungi nnyo nti talya ntula, talya munnyo ogw'ensero, talya bikajjo, talya nnyaanya. Era singa aba abiridde ennyaanya embisi naye mwumva asobola okuzirya. Singa aba abiridde munnange byebiri bye nabagambye nti tebibula mu kyogero ky'omwana omuto, nti bw'alya ennyaanya embisi omwana alwala ebinyaanya ku lususu, era bw'alya entula omwana alwala ebitulatula ku lususu lwe. Mpozzi ate nga bw'alya ekikajjo omwana ayiika endusu. Mpozzi omukyala teyalyanga muzigo ogusukkiridde, kino nga kireetera omwana okunafuwa. Omukyala teyalyanga nnyama y'amasavu mangi, kino nga kireetera omwana okulwawo okuziba ekirira. Omukyala teyalyanga gonja, obadde okimanyi nti mu butonde gonja oba mu bimera gonja ye kkojja w'omwana. Omukyala teyalyanga gonja olw'ensonga nti gonja awooma nnyo, ate omukyala ow'olubuto singa aba awoomeddwa ekintu munnange ayinza okukirya nga taddiriza, ate nga gonja ono tujja kumwetaaga ng'omukyala azadde omwana. Nga bwe tumuyise nti ye kkojja w'omwana, tumweyambisa nga tukola ensaano eyo okubeera nga tuteeka ku nkundi y'omwana esobole okuziba. Teweerabira nti omwana omuto tabeera na kkundi, limala kuziba ne tulyoka tuliyita ekkundi, naye bwe liba terinnazibwa munnange eyo gye tuyita enkundi. Omukyala ow'olubuto nga bwe tuzze tulaba, singa yabanga ate afunye obulwadde obw'amakkato yasogolanga omubisi, yakwatanga embidde n'asogola omubisi ng'agusogolera mu kibbo nga yeeyambisa ebbombo n'olweza. Olwo nno gwo teyaguteekangamu mazzi, lyabanga ddagala era gwabanga teguwoomerera kubanga yabanga agukamuzza ebbombo oba liyite omuganzabyalo, ate nga mukimanyi bulungi nti likaawa. Nabwe ekityo nno omubisi guno gwabanga teguliimu mazzi naye gwabanga teguwoomerera, gwabanga gukaawa ate nga tegukaawa nga guli awo bwe gutyo, lyabanga ddagala. Ye yagwesogoleranga era munnange n'afukamira n'agunywa. Olwo nno oyo gwe tuyita mumbuulireko omuntu asogola omwenge nga yeeyambisa engalo Omuganda erinnya lye yamuwa. Nyumirwa nnyo okuba nga nange mbayigirako. Bwe kinaaba kigaanye mujja kunzijukiza, nja kuba nga ate munnange nkiddamu. Omukyala ow'olubuto munnange teyakkirizibwanga kutuula nga yeekiise nga bw'olaba ntudde, nga kiyinza okuviirako omwana ali mu lubuto naye okuba nga yeekiika. Omukyala ali olubuto teyabuukanga muguwa, naddala nga gusibiddwa mu kisolo, anti ng'ayinza okuba ng'agubuuka ate n'ensolo eri mw'oguli n'eba ng'etambula n'emutegula munnaye n'agwa obubi. Wabula ate asobola okugubuuka singa tuba tukizudde nti omwana ekirira kimwezinze mu lubuto. Musonyiweko, ekirira singa kiba kyezinze omwana mu bulago, ate omuguwa ogwo tugukozesa nga eddagala mu ngeri emu oba endala. Omukyala teyayozanga ngoye n'azaanika wabweru ng'akyali lubuto. Omukyala singa yalukanga ekiruke kyonna, katugeze ekibbo, teyakikomekanga ng'akyali lubuto. Newankubadde omukeeka teyagusibanga nga akyali lubuto, yagulekanga awo n'ekibbo teyakimalirizanga nga takikomeka ng'akireka awo, yamalirizanga kuzaala n'addayo n'alyoka akimaliriza. Omukyala singa yabanga nga katugeze nga alina engoye z'omwana z'ateeseteese nga tannaba kuzaalibwa, yazisumululangako amapeesa singa zaabeeranga nga ziriko amapeesa nga tazikuumanga azisibye. Munzikirize mbategeeze nti munnange jjajjange Mutema Nemeera kasita yateekanga omuluumu ku bbega
bw'atyo nno ng'awulugumya kulokota ensaka olwo nno nga ne jjajja Nakabutozi amazzi abuusa ensaka olwo nno nga ffe tumanya nti ekiyungula kyakudda awatali ggumba era tetwalemanga kufumbya nga tugamba nti agabbudde. Ago nno agoogerwako ge tuyita amawunda. Amawunda y'ennyama ey'okabutobuto anti enjala bw'ekuluma gagwamu ate bw'olya ne gabbulukuka. Abasinga nno mukyogera bubi ne mugamba mbu ogabudde. Omukopi tagabula, Kabaka yekka y'agabula. Era munzikirize mberekereze ebyaleero munnange mbisandagidde awo. Tusinkane mu katambi akanaddako. Ng'onaalaba enkuba ku bbendano nno kw'osooka okkuba ebirozo. Yozaayoza mwenna abaakedde, abasobodde okwota ku nsononsi, abasobodde n'okulengera ku malangalanga. Nannyombi tebikoma siwoza muzzukulu wa Kakoto Mbazire buli mu Kyaggwe nga bulijjo. Nze nkoonye ku lwataata okufuutula enkende ekalidde ate mu nnuuni y'olusuku. Olunaku olwali tugenda kutunuulira emizizo egigendera ku muwala ng'azizza omukono emabega, oba nga yeekoonya akagere, oba ng'asuulumbye, oba ng'afumbiddwa jjajja musoke n'ebiringa ebyo. Kakati nno nga bwe kugambye nti omwana ow'obuwala azza mukono mabega, olwo ye ow'obulenzi akola atya? Tuyambagane nange nnyumirwa okuba nga mbayigirako. Ekikolwa omwana omuwala kyakola omulundi gwasookera ddala okugenda mu nsonga ekyennono kye tuyita okuyubula nakatudde. Lwaki tumuyita omugole? Kubanga aba afumbiddwa jjajja musoke. Era bwe tujja enjogera egamba nti ali mu kasanvu, kubanga abasinga mumanyi nti jjajja musoke alina langi musanvu, naye nno munaye ziyitamu nga wazisingawo. Lwaki tugamba nti asuulumbye? Okusuulumba kitegeeza omuntu okubeera mu mirembe. Kyokka nate kisobola okutegeeza omuntu okutambula ennyo, naye mu buufu buno abeera mu mirembe, kubanga aba talina mulimu gwonna gwakkirizibwa kukola. Ekisookera ddala teyagendanga mu nnimiro wadde okuyunja ettooke. Era teyawanulanga oba teyalennyanga muti oguliko ebibala. Ne bwe yabanga musawo teyanoganga ddagala wadde okulinnya mu ssabo ez'ennaku. Teyafumbanga, baamufumbiranga bufumbizi kubanga yali mugole. Teyakimanga mazzi kubanga yabanga tasobola kusena mu luzzi. Okuleka nga tosobola kukyebeera era bw'otuuka ku luzzi omenya akati n'okasuula mu luzzi n'olyoka osena amazzi singa oba toyina akusenera mazzi mu ngeri y'okuyamba. Teyakwatanga ku bintu bya bba wadde ebya kitaawe ng'akyali ku luggya by'akozesa ng'ali mu nsonga, gamba ng'amafumu, obutimba n'ebirala. Kaakati nno omwana ow'obuwala baamufumbiranga eminwe gy'amatooke ena nga temuli munnyo, nga mulimu obutiko n'omuzigo. Obutiko obubaala bwenjogerako kuba tulina obutiko bungi. Amaka g'Omuganda tegaggwangamu butiko waakiri obeeramu n'enkanja. Enkanja z'ensigo z'obutiko. Eminwe gye yagiryanga yekka era gy'abanga ena. Bwe yabanga mu nsonga teyalyanga ku lujjuliro na banne. Taata tokkirizibwa kuba muwalawo ng'ali mu nsonga. Singa endooba eyo egwa n'ogitunulako ogenda kufa ogenda kufa obuko. Agenda kuba akukubye ekikwa. Bwe njogera ku ndoobe lwero olugoye omwana lwe yeeyambisa ng'ali mu nsonga. Kye muyita okwepaadinga kye tuyita okwerooba mu Luganda. Endoobe omwana gye yakozesanga omulundi guno ogusoose munnange teyabuukibwanga. Era singa ebuukibwa omwana asoba amabega. Omuntu okusoba amabega kitegeeza ki? Kwe kuzaala abaana nga bafa, oba okufuna embuto nga zivaamu, oba obutafunira ddala lubuto. Omwana bwe yatuukanga mu mbeera eno munnange teyaddangamu kuyingira mu kisenge ky'abakadde be, ne bakadde be nno tebakkirizibwanga kuyingira mu kisenge kye. Baamwawuliranga ebbaafu, teyaddangamu kunaabira mu bbaafu y'emu ne bakadde be. Omwana ono yakangavvulwangako jjajjaawe ne maama we baasobolanga okumukuba singa kyabanga kyetaagisizza. Bwe yagendanga mu bufumbo teyasulanga ku buliri na bba. Ensonga lwaki ekisenge ky'abafumbo gye tuyita munnange ekkooti oba embuga.
mubaamu ekisenge ekitanda mu kisenge ekyo mubaamu ekitanda ekiyitibwa gganda lya ssajja omusajja kwe yeebakanga nga mukyala we afumbiddwa ate musoke. Bwe yabanga ow'obufumbo olwo ng'ali mu ddya yategeezanga bba nti ali mu kasanvu atya. Bwe yafumbanga emmere yateekangako lumonde, bwe twogera emmere mu Luganda gaba matooke, naye yateekangako lumonde ow'empale, ntegeeza lumonde ow'ebikuta. Kati bwe yabigeranga bba emmere n'ateerako lumonde ono ow'empale, omwami munnange yalyanga ng'amanyi nti olwaleero omukyala ate musajja munne yamulina. Era teyatawaananga, yagendanga bugenzi ku gganda lya ssajja bwe buliri bwe kwe yeebaka ng'omukyala ali mu nsonga. Omukyala teyakkirizibwanga kwala buliri obwo wadde okubutuulako bwabanga buliri bwa bba. Olugoye omwana lw'asooka okukozesa luliko emikolo mingi. Singa abazadde baalukozesanga okusiba abaana baabwe ab'obuwala baleme okufunira embuto ku luggya. Nnyinza obutasobola kwogera nsonga eyo bwe yakolebwanga olw'enkyukakyuka omulembe guno eriwo. Kubanga kya bulabe singa oba osibye omwana wo n'ova mu bulamu bw'ensi nga tomusumuludde, talifuna ssanyu lya mwana. Oba singa osiba omwana wo omuntu omubi n'akusooberera n'alaba w'omuterese n'amuggyawo, asobola okukola ate ekirala. Omwana bambi n'ava mu nsi nga tazadde ku mwana. N'olw'ensonga ezo sigenda kusobola kukyogera. Naye ate gwe omukyala eddagala osobola okweyisa kye tuyita ekizaalaggumba ekyaffe ekyekinnansi. Bwe mba nkugambye nti ekyo kisoboka, nti omukyala yasibanga omwana we obutafunira lubuto ku luggya, kitegeeza nti tulina enkozesa ey'ekizaalaggumba eyaffe ey'Ekiganda. Ndidda nayo bwe mulibanga muginsabye. Temwerabira ekibuuzo kyange, njagala mukiddemu. Omwana omuwala agenda mu nsonga, omulenzi ye akola atya? Ono alya n'oli alya. Omwana ono bwe yagendanga mu nsonga, senga yamutwalanga emmanju ne yeebaka kya bugazi ng'ali bwereere, n'amubikkako ekiwottonono ku bukyala bwe. Senga yaddiranga ekigere ky'ekisajja ng'alinnya ku kkundi lya muwala we nga bw'alinnya wansi emirundi 4, era z'ennaku omwana ono ze yamalanga mu nsonga. Tekinyuma mwana mubalira lunaku lumu oba nnaku 2 wadde 3, zirina kuba nnya kubanga era ne ku kaali ze yamalako. Lwaki omwana ow'obuwala yamala ennaku 4 ku kaali? Nti omwana omuwala oba omukazi yenna akolererwa musajja alina okuwummula. Kakati ensonga lwaki ennaku z'omusajja oba omwana omulenzi ziri 3 kubanga talina kuwummula, alina okukolerera omukyala. Ekibuuzo ekyo mwakimbuuzaako, nakyo ate nkyanukudde. Nga tetunnaba kufuna ngoye, bajjajjaffe abaasookawo ku mulembe gw'ebikoola baakozesanga ki ng'endoobe? Baakozesanga ekyayi eky'eggalwe. Kye baakozesanga ng'endoobe baakisalanga bambi ne bakinnyika mu mazzi ne kiweweera bulungi ne basobola okuba nga ate bakikozesa. Omukyala yenna oba omwana ow'obuwala yateekebwateekebwanga senga we ng'agenze mu nsonga ezo okumuyigiriza butya bw'alina okweyonjaamu. Munzikirize tujja kusisinkana mu kitundu ekinaddako ate nga nnyinnyonnyola ku nsonga lwaki omukyala ow'olubuto kya bugunjufu nnyo aleme kuzaalira gye bamuzaala ewaabwe, azaalire mu maka ga bba. Ekyo nno bangi tukikoleddemu nnyo ensobi. Mpozzi ne kye nnalekayo bwe twali twogera ku mizizo egigendera ku mukyala ow'olubuto, ekyokuba nti omukyala ali olubuto taziika nakyerabira, ne ndowooza nti mu komenti n'alaba yakyogerako teri yakyogerako. Omukyala singa aziika ng'ali lubuto, bw'azaala omwana abeera n'akawompo ke tuyita ak'entaana. Nga kava mu kyenyi paka enkoto, wabula ate n'okuziika kabonero ka kweyagalira oba mukolo gwa kweyagalira. Kati omukyala ono bw'aba ali lubuto yayinza okwagala okuziika ng'omwana ali mu lubuto tayagala kuziika. Kale nno nabwe kityo talina kuziika, naye ng'ekisinga obukulu kwewala kuzaala mwana ng'alina akawompo ak'entaana. Kalwawo okuziba era kaba ka bulabe nnyo. Naye ate teweerabira nti ng'olese omukyala ow'olubuto ne kaba kataziika era tatunula ku mufu wadde okutunula mu ntaana. Ogwo nagwo gujja kubeera musomo mulala nga munzijukizza. Olunaku olwaleero
Programu obuwangwa n'ennono tobeerawo essaawa zibeera 2 buli Lwakutaano paka ssaawa 4. Ensonga ziba za njawulo nnyo eziba zoogerwako. Tulinawo omusomo okuva ew'omulongo Kigongo Bazanya Nengo, ate tulina n'ebibuuzo eby'abalabi baffe abaweereza audio. Akadde mbagambye programu ya leero eri very packed, so akadde nina katono ddala, so njagala mbalekera omusomo gwa mulongo, sijja kudda kubasiibula, jagenda bugenzi. Tweyanze nnyo badde balayi balungi okuva gyatandikidde, mutukkirize balekere omulongo Kigongo Bazanya Nengo n'ebimu ku bibuuzo nga atusomesa atulungamya n'okubanga addamu ensonga ez'enjawulo era nga agenda kutunuulira ezimu ku saddaaka oba lwaki abalutansozi abamu mulowooza nti muli mu kubonaabona, muli mugezesebwa bino na biri, na ngeri ki gy'osobola okubanga osobola okuvuunuka embeera eyo nga bweri. So mutukkirize mbaagalize egandaalo erya weekend, abagenda mu bidduluza tubaagaliza okusagambiza n'okusanyuka okulungi, mabali mu kusoomoozebwa tusaba Katonda Donda Namugereka abagumye era abasobozese okubanga muyita mu mbeera eyo. Nze Mukose Anton Muzeyi Apollo nkuwadde akazina. Twebazanya balabi baffe okuba naffe, ensonga zetukwatako bwe tuba tuzikonyeeko muleke kuzireka bulesiki mu ddiiro, mugende mukole research, mufube nnyo okulaba nti mukuma ebyoto kuba kati ekitundu we tuli tugenda okununulwa. Naye ate abantu abadde basirina otukubira ttooki mu kununulwa nga Katonda kati ngaffe abamutegedde badde tebanaba kutuuka mu kitundu kyakukola kyakubikkulirwa. Bino bimulaba ensobi zikola ki zitambula, naye nga mu bbanga ttono nnyo tugenda okubikkulirwa. Naye nga waliwo abantu abajja mu biseera eby'omu maaso byessinza kugamba nti mu bbanga bwe riti bajja kujja okusonyiyibwa n'okukola ki ng'ebyawandiikibwa bigamba. Tebalijja entalo bwe ziriba ziwedde baligenda awali entandikwa z'omugga Nairo, awo walibeera ensi ensuubize. Era weewano wetusula. Tweyanze mumbejja nkuliza akazinda byabo batuyitire video kale. Maama Seba ali mu byuma tuwe eddoboozi lya mulongo Kigongo Bazanya Nengo ng'asomesa ku misomo egy'enjawulo, naye ffe tetudda tubagala nnyo mbeera bulungi ndowooza mweraba, naye nga yo omusomo kyagenda mu maaso tetubasiibudde ntitugenze. Gumiikiriza bwomese oboolyawo bwe girumisa ku ddiba lya Namundagi, amawule tegookya mutima, woolumira ku dduma ng'enva zirudde. Tindi ku dduma siina kawuutwa, tikantambule nti nattine, simba akagga eri muwanga, kale agulumizibwa engoyo Kyetondeka Namugereka, Donda Kawamegero Luddene, Kyetondeka Tonde Baale nnyini bulamu, oyo muwenga ekitiibwa mutenderezenga mu mawanga gonna, mu nnimi zaffe, mu buwangiro bwaffe nga bwe kyali mu lubereberye na kaakano na bulijjo bwe kiriba, emirembe n'emirembe. Entuluvo enaakumira ekukwasa ku nkanaga, entubiro etaakumire ekwewaza enkanaga, nagutyo ntumira balangira basoosowaze abaana b'eŋŋoma, n'entumira ku balangira mwenna gye muli, abambejja beppo basaava ne bannaava. Ne neeyongera okwebaza abaluuta mwenna, abakuba mweso, nammwe abawuliriza baffe n'abalabi baffe, okusinziira mu mawanga ne mu bunyomero byonna gye mu bukadde. Emirembe n'essanyu n'ekitangaala ekyoyo Namugereka kibamaamirenga, emirembe n'emirembe. Bweza bannange, bweza nnyo, bweza nnyo, bweza ddala. Gusinze, gusinze, gusingenga amafumu n'engabo, kubanga bye bitabaala. Obusungu n'ennyiike bibenga bya miwunda, kubanga gye gifunyala mu ttaka. Olwaleero n'okwawukana ku nsangi ez'ebiro n'amagera ge tuzze tukuba amabega, nina ensonga ekandaala ng'abantu bangi bagibuuza era nga bagyebuuza. Olwaleero nsabye ku lwa Kyetondeka oyo Semmambya ne Maama Nammambya mu bwaddoboozi njanukule. Lwaki
abaweereza oba abalonde oba betuyita abalubaale. Abalonde bafuna okusoomoozebwa tya bwe babiwangula, era nsonga ki ey'ensimba mu bwansimbe nti bagisa ne bagiwangula mu bwajjeza ne mu bwaluwangula, ate ne babukala mu bwakatabaazi n'obwoyo Ssemwezi Njuba Tegaana Magezi ga nsi. Tuula ndove ku ntono. Omuntu alondebwa ng'awangibwa ng'akyali ttondo. Olwo njogera ku bwakintu, obwakantu obumufuula omuntu okufuuka ekintu ate n'afuuka omuntu. Aweebwa obuyinza obw'obulonde okuba nga aweereza obujjajja oba obwamwoyo obwa Ttonda mu bwasooka. Lubaale bw'akulonda akutuma emirimu gye, n'akuwa endagaano ze, n'akuwa endagiriro ezitaliiko nkuutiizo emmansi bwino. Lubaale akuwa ebiragiro kw'otambulira, n'akukulembera, n'akukozesa emirimu gye. Naye wakati w'olugendo olwo ofuniramu abalabe, abageyi, abataagaliza, ofuniramu okusoomoozebwa, abalibwa enkwe, n'oyogerwako ebitagwana, n'oyogerwako ebitayina nsa, n'ologebwa. Oli ajja kumbuuza lwaki omulonde aba asoomoozebwa ebintu ebyo ng'ate jjajjaawe oba lubaale aba amulonze. Waliwo ekitundu kye tubuusa amaaso nti waliwo olubaale w'ekika, waliwo olubaale w'e Bukojja, waliwo olubaale w'ab'emikago, ne wabaawo olubaale w'ensi. Tekiriiko aweereza lubaale mu bitundu byonna. Oweereza lubaale ow'ekika n'akuggusa. Lubaale w'e Bukojja ajja nga mayambi kubanjirako oba kutereeza lubaale w'ekika eri oyo omulonde okuggusa olubimbi lwe n'okutema evvuunike okubalaba nga aggusa emirimu gye. Lubaale w'emikago naye akolanga ekintu kye kimu. Lwaki ngambye akolanga ekintu kye kimu? Ne bwankubadde taba kyo, naye omukago guno guba guttiddwa, guba gutuusizza endagaano embereberye ey'obutonzi. Lubaale atandika okutuma mu nsozi, lubaale atandika okutuma mu myaliriro egy'enjawulo, ng'ojja okuŋŋaanya obuyinza bwe n'amaanyi ge ng'osinziira ku kitundu ekyamuzimu. Bw'oggusa lubaale w'obuzaale atudde mu Bukojja akuwa obuyinza n'obukaza ekitundu kya lubaale ow'obutonzi ow'okukika, n'akutwala mu kitundu eky'obuwunde emikago we gijjira ne gigatta ekitundu eky'obutonzi n'obuzaale. N'otambula ng'oweereza emirimu egyo, n'alyoka akuteeka ku kitundu eky'obuwunde obw'obutonzi, n'alyoka akuwa olunyiriri n'otandika okuweereza emirimu gye ng'osinziira mu ndyo ezibukala mu ntya ez'enjawulo. Ebiseera ebisinga lubaale oyo akukyaya ab'omu nnyumba n'abateera entubiru oba ke twayise akateebe oba akakunizo k'okunoonya okumanya kwe n'okumutegeera. Mwattu nno bw'otaba mugumiikiriza, bw'otaba mwekingirize, bw'otaba mukkakkamu, bw'otaba mugezigezi na mukalabakalaba ng'ow'amalibu amu ekirevu anti ewatali linnyo abigikawo lulimi, lubaale oyo ayinza okukulemerera olw'emirimu gye gy'aba akutumye. Mukadde ako abalogo baba bangi gy'oli, abakuwakanya mu luggya mw'ova oba mu nnyumba mw'osinziira mw'osibuka nabo bakwesaamu agengege, anti batuuka okulaba nti by'okola bya bulogo, tebijja nsa, tebirina makulu, tebirina bigendererwa. Mutandika ekintu nga muli bumu, nga muli kitole, naye ensonga eyo etandika okgenda ng'ebawaawaaza amatu, ne mugyamu obujja, ne mugyamu okweyagaliza nti lwaki gundi, lwaki gundi, lwaki ono gwe balonze, lwaki empewo gwe zaasiima,
lwaki si mwana wa taata gundi, lwaki kiri ku ssenga gundi, lwaki ate kiva mu nnyumba ya gundi, lwaki si waffe. Ebyo byonna bireetebwa lubaale. Otandika okubonaabona n'otandika okwogerwako ebitagambika, obwavu gugwe bweyunira, endwadde gugwe zeekukumbako, byokola bye bigootaana. Awo aba akugumya akulaga nti butya bw'oyinza okutebuka mu bwamutebi ensonga zino otuuke mu bwaluwangula obwamuteesa obuyinza okuteesa ensonga za lubaale ne zibukala oba ne zituuka mu ntembo zaazo ezo ziba zigwanidde mu buwangiro obutuufu. Mwattu nno kabe kasinge bw'otaba mumalirivu ensonga za lubaale zaali kulemerera. Era omulonda ali eyo oba omukoowoole oyo yayitabira eddoboozi lya Ttonda mu bwabulamu, olina kuba mugumiikiriza kubanga obuwanguzi buba bukusemberedde. Akutuuza ku nnamulondo z'abalamuzi nga buli kikyamu gw'okigonjoola, buli kirungi gwe kyezira. N'asooka awo abakulinaanye kakabe ka ssente n'okwonoonera ku balala, kakube kujjanjaba n'okuvumula n'osookera ku b'ebbali. Takoma okwo n'okusengula akusengula n'akuleetera entwe n'ebikwawukanya n'abo ab'omu nnyumba ne b'oweereza. Bw'omutuusa ku kasolya ak'obuwanguzi ak'obwenteefu, olwo ng'otudde mu bwansimbe obwakatabaazi, oba ng'otudde mu bwa ssejjengo obwakawulira, oba ng'otudde mu bwalubwama obwa ssegajugumizi, oba ng'otudde mu bwannamyalo obutuuza emyaliriro gya lubaale, otandika okuyiga nti lubaale n'okuwonya n'okuvumula si biwango. Abasinga mulowooza nti lubaale kwambala matembe, nti lubaale kwambala majoowoowo, lubaale kukwata miggo gyewunda, lubaale kuba na ŋŋombe empunde, lubaale kwambala mbugo eziriko ensimbi entone, lubaale kwambala butiiti na bisingo bikulabisa amatiribona. Abangi mulowooza nti lubaale kuba na misota mu bulago. Omuntu osobola okuba n'enjuki mu nnyumba, omuntu osobola okwogeza amayinja kubanga n'eddogo lyogera, n'amagini oba n'ebyokwola byogera. Lubaale si kulya muliro, lubaale si kulinnya muliro kugenda bubbaale, lubaale si kuba na bikanga. Bangi batuula eyo madiira ag'enjawulo nga talina kiwango, nga talina bikanga, nga talina byonna ku ebyo byonna bye njatudde, naye nga obuyinza obuvumula obuwonya obukwata ssemateeka wa jjajjaffe Mukasa mu bwa Mukasa obukakasa, obukwata ssemateeka wa Wamala oyo omusookebwa, obusaasira obubuyimirize ng'abwina mu bwa ssemateeka Bwanda Zaawula, mu bwandawula obwa Waswa ng'abwina, obwa Sseewaswa obuzaala abaana ng'abwina, ng'obwa Kigongo obulira ensi abwina, ng'obwa Kizza obuzza emirembe abwina, ng'obwa Kato n'obwa Waswa n'obwa Babirye nga nabwo abwina, ng'obwa Kaggwa n'obwa Nakaggwa abwina, obwa Kiribedda obwo obwa Kitooke nga nabwo abwina, naye nga talina kikanga kyonna. Bangi mulowooza nti lubaale mafumo, lubaale si mafumo, lubaale si bungi bwa byoto, lubaale kwe kukwata endagaano za Mukasa n'obulongo bwonna, lubaale kuyitabira ddoboozi lya bajjajjaabo nakuba mukkakkamu, nakuba mugonvu, nakuba muwulize eri abo b'oweereza. Lubaale si kwesalirawo, lubaale kuwulira byakusaliddewo era byakuteeseza nti Muwanga aba ayina ekitundu kyakutambuzaamu, waateekera amayembe ge n'akwawula, n'akuteekera abalongo be n'akwawula, n'akuggyirayo emizimu egy'ensonga egyamuweereza era egyayitabira eddoboozi lye, n'akutuma emirimu bw'amakubo n'otuuza ekitundu kyo jjajjaawo Kawumpuli mu bwa kkubo, kubanga akugamba nti nze kkubo ettuufu, nze mazima agatali yekweka. Anti lubaale lukatu tuwulirwa
ne bw'oba oyina emmandwa oba emikangwa ku jjoba nga gyogera giba n'obuyinza bwagyo. Lubaale kyama kya kikolo ekitaliiko mumanyi. Oli ayinza okuba nga jjanjabya ntula, oli ayinza okuba nga jjanjabya nfuufu, oli ayinza okuba nga jjanjabya muddo ogw'enjawulo, naye ng'ayina ekikolo eky'obuyinza obw'ensa ekivumula. Nga oli ne baba bamubbye amuwa nfuufu, oli nga ne baba bamuloze amuwa nfuufu, oli ne waba anoonya luzaalo ng'amuwa nfuufu, oli ne waba ayagala kuziraga oba kusibaga maka ng'amuwa nfuufu, oli nga ne waba akyankalanye mu bufumbo oba mu maka oba mu mirimu ng'amuwa nfuufu, oli nga ne waba ayagala okubaza emmere oba okutereeza olulyo lw'ensolo ze amuwa nfuufu. Kale ge g'amaanyi n'obuyinza obwa lubaale. Lubaale si kumanya bika bya middo na kumanya bika bya miti na kumanya ntambula na ntemboze mwatuula. Lubaale kukwata ssemateeka n'okitegeera nti lubaale muliro, bw'otagukuuma bulungi gukuzikirako. Lubaale muliro bw'oguzannyiramu obukyamu gukwokya. Lubaale muliro oguweesa ne gukyusa ekyuma ekibadde kikaluba oba ekibadde kyatalagga ate ne kirungiwa. Lubaale mazzi nti bw'oyiga oggakima togadiibuuda, nti mu ggakima emugga gamenya, mu ggakozesa ogakozesa ogakekkereza, kubanga gy'ogakima waba wangu. Oyinza okukima amazzi ku luzzi n'osanga nga lusiikuuvu, naye obugumiikiriza n'okutegeera oluzzi olwerula n'oluwa akadde ne luteeka n'osobola okulukimako amazzi nga mateefu. Kale nno lubaale bw'atyo. Lubaale ensozi aluwalampa aluggyako ntuuyo nakko. Lwaki ŋŋamba lubaale ensozi? Nti ekkobo olinaabula n'oligatta n'amazzi n'omunaabuulako oyonjowala. Lubaale lusozi terugererwa biro nambalwa na buyinza bwalugulumiza. Lubaale lusozi nti okuluseetera olina kuba mumalirivu na muyiiya okulaba nga oluwalampa n'olutuuka waggulu mu bwentikko. Lubaale bulaba nti oyawula ekirungi n'ekibi. Lubaale vvu omanya mugaso gwalyo paka ng'otuuse mu kaseera ak'okulitegeera. Ne mbagamba lubaale mirimu. Kutegeera buki bwakwetaaga na kutegeera butya bw'omuweereza. Lubaale kikolimo bw'otamanya ddira okozesa lulimi lwo na butya bw'olukozesa kifuuka ekikolimo, kubanga buli akiwulira agamba ndi seeteekera olw'ebibonyoobonyo bye nnyinza okuyitamu oba olw'ebirungi bye nnyinza okutuukako mbituukako ntya. Kale n'olw'ensonga eyo lubaale y'oyo, era omuweereza oba aweereza birimu byasiŋŋaana. Kale ebiseera ebisinga bw'aba atuuse mu butereevu bwe ng'atalamye ayinza okuzza ab'ekika n'obavumula n'obawonya n'ogatta endyo n'ogatta entya. Abamu bayinza okwesuulirayo ogwa naggamba n'agamba sijja kugenda wa gundi olw'ensonyi z'ayina ku maaso n'okunyooma kwe yakunyoomanga. Bw'atuuka mu kitundu ekyo atandika okufunamu akasunguyira era mubafa bazze kubatereeza. Kale n'olw'ensonga eyo gw'omuwuliriza waffe ali eyo, oba oyina okusoomoozebwa n'okuyitibwamu kw'ensonga ezo, olina kuba otya, olina kuba mukkakkamu, mumalirivu, mwetoowaze, muwulirize era nga toli mweboolereze. Olina okuba omuntu omugonvu asinga n'olukoba lwa gita oluweereze. Olina kuba mugonvu nga mukira gwa Namundagi. Olina kuba mwetoowaze nga mazzi anti gasobola okumementula olwazi, ate mu buli mw'ogateeka mwattu gatambula n'ekyewunda ekyo bw'eba seffuliya ne gafuuka esseffuliya, bwe kiba kikopo ne gatambulira mu kikopo ekyo, bw'eba mpaawo ne gatuula mu mpaawo, bwe kiba kibya ne gatuula mu kibya, ate we guba omugga n'emyekululo gyagwo
ne geegolola ng'omugga. Kale Lubaale mazzi mu nsonga eyo olina okuba omwegundiize era ng'oli mu kuŋŋaanya osobole okuba ng'owangula. Kale twetonda ku lw'ensi eno ayi jjajjaffe Nammambya, olw'ensobi ze twakola. Ffe abawulira okukoowolebwako n'eddoboozi lyo ne tutatuukiriza na kukuuma ndagaano za Lubaale waffe. Gwe Ttonda Namugereka, tukukoowoola nga tukusaba, nga tukwegayirira, nga tukaaba, nga tuwanjagga, nga tukuba amavi gaffe anti ga mukulu tegafukaamirira bwereere. Naye tuli baana ba kibungu, tetwamanya nsobi zaffe, tetwamanya buyinza bwaffe mwe twatuula, tetwamanya buyinza bwaffe watukwasa. Twakuuma bubi ebyo bye watugerekera. Tigwe Ttonda Namugereka, twemenya ku lw'ebyo bye watuwanga ebirabo ne tutondooka ne tutonda abo bannajjeza bannakabutuzi, abo bonna abajjamu ebitonde byo ne babisuula ku ttale ng'omwana Kiribedda, ng'omwana Nakyetondeka, ng'omwana Kisiinya, ng'omwana Kidandi. Twabayita amannya agataakwata buwangiro. Twayiga emize egitaali mirungi. Jjajjaffe gwe omulungi Nammambya kusalawo twawaba ne tuva ku bw'omulongowo Namyalo, ne tuva ku bw'omulongowo Nsimbe, ne tuva ku lw'oyo jjajjaffe Kawanguzi, ne tuva ku mwaliriro gwa Muwanga ku wali otuwangidde. Gwe yatuwa ensi eno amata ne tugifuula ekyenyinyalwa, ne tugifuula ekyonziira. Twemenya nga twetonda, kusaba otuddiremu. Gulawo wankaaki w'emiryango gy'omukwano, gulawo wankaaki w'ekisa kyo n'okwagala kw'olina gye tulifa abantu akantu. Nga twetonda ku lw'abaana ab'olulyo olw'eŋŋoma, nga twetonda ku lw'abaana ab'olulyo ab'olulangira, nga twetonda ku lw'abasaava, nga twetonda ku lw'abannaava. Tisinga teyali mulangira teyalifunye kyabejjabejja. Kale ku lw'Akawagga Omuwangazzira, ku lw'Akasajja oyo yafuuka olwazi eryali essubi, ku lw'Amagera eyagera amagera, ku lwa Gguluddene oyo yagamba nti kinene ekiba ekinene ate ekittalo ekyafuuka ebyalo, ku lw'oyo Kitaka kya Nawansi akoze emmere, abaza emmere, atuwa obulamu, atuddiriza okulya n'okunywa. Tukukoowoola nga tukusaba otuzze ku lutembe, otusaasire ebyo byonna ebyatusobako. Tukusaba otussize okumanya, okutegeera, ojjuzenga endyanga zaffe n'ebirungi. Tujje mu nsi embi, otuteeke mu nsi ente, tusobole okuba abavumu abawangazzira. Tuzze endagaano za jjajjaffe Mukasa, tuzze endagaano za jjajjaffe Musoke Omusookebwa, tuzze endagaano za jjajjaffe Kiwanuka, oyo omuwanuzi, Ssebingi, Ssemanda, Ssebyoto, Omuzzaŋŋanda. Otuzze ku kasolya, otutuuze ku ntindiri ez'emirembe. Ayi jjajjaffe, ensi yo tugyonoonye, nga tugikoleddemu bingi ebitatuukiridde. Tuyigiddemu obulogo, tuyigiddemu okutta, tuyigiddemu okusaanyaawo ebyo ebirungi bye watonda nga byali byakulabirako eri abaana bo abalongo bo. Naffe tuli balongo bo, tukuwanjagidde nga tusinziira ku ntobo y'emitima gyaffe. Zuuza emyoyo gyaffe, tulokole ate otulose mu bwakimera, tusobole okuddamu okuloka. Ng'akalo bwe kataboola ntya, jjajja naffe tugatte ng'omuyika gw'akalo. Ensawo zaffe ziwomoggose, zitunge mu bwalutungo, olutungatunga abaana. Jjajjaffe ggwe mata, tuteeteere mu bwamata. Teri mwana wa muntu n'ekyo kikula nga tekitakula, kitayonka mata. Jjajja nga watuta mu bwamata, tuzzeeyo mu bwakaweesi, otuteererere, otute tusobole okutambula mu mirembe. Jjajjaffe ggwe Ssemuwemba, oguwembawemba mu bwannammambya,
tuwembewembe mu bwannamirembe, tuwembewembe, wembawembe emitima gyaffe giwa obuvumu n'amaanyi agasobola okugondera. Jjajjaffe ggwe mwenge era ggwe ssiga mwenge, katuleme kutamiiranga bibi, tusaba tutamiirenga omukwano gwo, tutamiirenga ekisa kyo, tutamiirenga okumanyako n'okutegeerako, tutambulire mu kitangaala ekyamalwanyirizi ganaalwalira kali mu bwaggolooba oba obugolooba obutambuza amazzi obutatya bibe. Jjajjaffe gusinze, 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 gusingenga amafumu n'engabo. Ayi jjajjaffe Ssewamala, gwe musoke omusookebwa eyatuula munda, tuli baana ba Nnakalaama, twasobya twemenye ku lwa Namulondo, ku lw'abagikongojja, ku lw'abaweereza baayo n'abo bonna bonna beemaamira, ku lwa Buganda, ku lw'abasogga abaasoggola ogwa Ssemuwemba, ku lw'Omuganda ogwo gwagandaaza endyo n'entya, ku lw'ensi kibenga weewaawo, kibenga weewaawo, kibenga weewaawo. Jjajjange nange ndosa ondokoze ebirungi, fuula ekigambo kyo, fuula eddoboozi lyo, fuula obuyinza bwo, nkuweereze paka ku lunaku Muwanga lwaliwangulula ebyo bye yawanga. Magobwe lwali nzijako akawoowo k'okukaaba n'ennaku n'amaziga, ate n'ansiiga omugonza ogw'emirembe, ntikkula obuzito n'obulumi obwo abaana b'abantu bwe baleese mu nsi yo. Ntambule mu bwa Ssemambya, mu bwaggolooba obw'emirembe. Kale ku lwa Mukasa akakasa nange nkakasizza. Emirembe gibe ku mmwe n'abalabi baffe mwenna n'abawuliriza baffe mwenna n'oyo ali eyasoomozeddwa. Mbaagaliza eggandaalo eddungi. Mwebale kutuweereza, nsiimira ddala eyeddira Mamba Gabunga, era nga nfunye obubaka nga wendi ndi mu nju mwe nakulira. Ennyumba we nakulira ngenza okulaba nga waliwo enkoko ebadde ng'eri mu ddiiro, naye enkoko eyo ngenzeeyo mu ddiiro eryo weebadde ng'enkoko yeekuunyuulako ebyoya n'endala ezikuunyuulako ebyoya, naye wansi ku seminti nga kwonna kuliko obutolobojjo bw'omusaayi, era ng'enkoko endala bwe zibiika obwana, bwe zibiika amagi eganywa, then bw'eyalula obwana ebulinnya n'enjala zaabwo n'etandika obbobojjogola okubulya. Era n'enkoko endala bwe ziba nga zaaludde obwana ebubojjogola n'ebulya. Awo wennyini mu nnyumba omwo mu ruumu eyo emu mu ddiiro eryo. Kati nze mmaze ne nfuluma neezira wabweru mu luggya. Okudda wabweru sibitegedde bulungi, kwawaddeyo abantu abaliyo naye nga balina emboozi ze baliko ze banyumya. Kati ngenza okuvaayo okuddamu okuyingira mu nnyumba wensangidde wabaddewo omwami abadde ayimiridde ku mulyango gw'ekisenge ekyo ogw'eddiiro enkoko weekolera ebyo byonna. Kati kwe kusangayo kitange ng'ate kitange ali kukyusa ekisenge kye akizza omwo mu ddiiro eryo. Kati n'aggyayo ekitanda ng'ekitanda ali mu kukipanga akisiba eyo. Kati enkoko eyo era ngenza okuddamu okulaba ng'enkoko era emu ng'era erikola kye kimu, ekutte akaana kaayo ekalinnyeeko eri kabojjogola, ekasimbye enjala ekabojjogola ng'ekalya. Kati muzeeyi kwe kuva okugamba enkoko eno nsezi, kitaayi kwe kuŋŋamba enkoko eno nsezi, ng'alina gw'ayogera naye awo gw'abigamba eno enkoko nsezi, naye simanyi kye tugenda nagikolera. Kati nze mbadde nkyali awo era kati maze ne nvaawo nga mpulira ndi mu kutya kw'amaanyi, ne nvaawo ku mulyango awo, era awo obubaka we bukomye ne mpawumukira awo, naye nsaba kumanya na kutegeera.
Ssebo waliwo olufumo olugamba nti magere ga nkoko tegatakula baana baalwo, oba bwana bwa nkoko bulabikirwa ku jjoobi. Nti bukyo bukyo enkoko ebuuza kitaawe waayo omuziro, naye nga bwe guli ti ffenna tuli baana ba Wankoko, ti Kamunye tatutaliza. Lwaki nkuga tuli baana ba Wankoko, tuli baana ba Walumbe Ttanda. Tiwaliwo ekitundu kye bagezaako okulaga nti mu nnyumba ya ssebo mulimu nnabe, era mu nju ya ssebo mulimu ekyayingiramu kye mwetaaga okusooka okutereeza. Ekitundu kye mwesooka okwetaaga okutereeza kye kitundu eky'omulongo oba ekya Walumbe Omutanda. Babagamba kusooka kujja nnyimbe, mawano, nsobi, mu luggya. Kyekiri ky'olaba kye bakugamba ekitanda y'entindiri ya Kabaka. Waliwo kye twogera ne tugamba nti ntinda bugalabi, nti ntinda. Ewaffe tuli abantu nti ntinda. Ekyambe kya mukamwana leero kinaasala omuntu, ekyambe kyekyambe. Kale babagamba kusooka kutereeza kitundu kya Walumbe Omutanda, mukirongoose, bwe mumala okukirongoosa mubwekikyusankanamu. Awo mulyoke muzze ekitundu kya Namirembe, alyoke abawe amabago oba abawe ennambiko kwe munaatambulira, oba abawe ennambiko kwe munaasobola okutereereza Lubaale wammwe yenna, okusinziira mu luggya ne mu busolya ne mu masiga. Kye bagezaako okugamba. Naye jjukira nti Lubaale w'ab'Emmamba asinga alimu obujabiikirivu. Waliwo abakerekere ab'eva Ettumbaali era bava mu Kabaka Kimala-Empaka, ne wabaawo bano bazzukulu ba Gabunga abaali ba Patriots oba abaali abalunzi abava mu Baluwo Ababiito, kati nabo kitundu ky'Abammamba. Ti Lubaale oyo alimu Olusese, alimu n'Olukalu. Kale olina okutereeza ekitundu ky'Ababiito aba pastoralists n'ekitundu ky'Abasese be tuyita ba fishermen. Naye waliwo kiri eky'abakulu ddala be tuyita abalangira ddala ab'Emmamba, nakyo kyetaaga okuddaabiriza. Kale omuntu yenna akikola alina okuba ng'atambulira mu lunyiriri lwammwe, oba ng'alimu olusaayi olwo olw'Abengo oba olw'Abempologoma, olw'Abengonge oba olw'Ab'Emmamba. Era tewali asobola kukola kitundu kya Lubaale wammwe oyo n'atereera nga tali mu kkozi ezo, tali mu migere ng'ejja egyo. Weewaawo. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.